simanyi ntambudde nnyo nga siriiko muntu ayamba. Kati mu kutambula nga siriiko ayamba ne kinyamba nnyo okutuuka ku point nga Katonda bw'aba tanyambye nga teri mulala asobola kuyamba. Kati kiina engeri gye kinyambye okukuumira amaaso gange Katonda wakati mu buli mbeera. Nemba ng'embeera buli lwentuuka we neetaaga obuyambi bwonna, amaaso gange gayimuka ne gadda eri Katonda. Dawudi yagamba nayimusa amaaso gange eri ensozi naye yagenda okulaba nga obuyambi bwe tebuli eri ensozi. N'agamba naye n'amaliriza ng'ategedde nti obuyambi bwe buva eri Katonda. Kati ngenze mpita mu bintu nga bingi nnyo naye amaaso gange eva nga ngakuumira Katonda. Nasalawo gye nkomye okuyiga ebyawandiikibwa bino ne ngamba kati Vicky nkitegedde okweraliikirira si kwe kugenda okujja mu mbeera naye okuteeka amaaso go ku Mukama. Olunaku lumu nagenda nenfuna endwadde nga tetegeerekeka. Kakati ne ngamba Mukama ngenda kukola ntya? Mbutuufu nga yali tetegeerekeka. Ne ngamba Omwoyo Omutukuvu nkole ntya? Ntera nnyo genda mu maaso ga Mukama buli lwe mbako ekintu kyonna kye sitategeera. Kati ne ku luno nagenda mu maaso ge. Oyinza okuba otawaana na ndwadde nga nze, oyinza okuba otawaana n'embeera yonna gy'otamanyi kyakuddamu ekyo kye nalimu. Naye bwe ngenda mu maaso ga Mukama ne mugamba Mukama nkoze ntya? Endwadde yina ennuma. Nzijukira ebiseera ebyo nalina mu kusiiba. Ate ekisiibo kye nalimu kyali kiwanvumukko. Naye nga Mukama ye yaŋŋambye nkiyingire. Ne mugamba kakati ate raba Mukama kati ngenda kukola ntya? Mba nkyali awo nina omukyalo muwala wange nangubira essimu naŋŋamba mami ndoose ekirooto. Konze ekirooto ki? Naŋŋamba naloose ekirooto nga ndi waka ewange. Kati tuba tuli awo mbu omuntu najja n'atuleetera emmale mu kaveera. Kati bwe yaleeta emmale n'abaako bwe yagiteeka mu nnyumba, akaveera ne kavaawo ne kagwa wansi akalimu emmale. Tugenda ogenda tuyoola akaveera ng'emmale eri ezadde obwana bungi nnyo obw'emmale nga buli mu kaveera buli omu bujjudde. Ne tuyoolawo akaveera n'ava mu kirooto. Ne ngamba Mukama oba ogamba ki? Nenzira maaso ga Mukama. Naye ekirooto kino kiteekwa okuba kirina meaning. Bwe nadda maaso ga Mukama Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba endwadde gye wabadde ombuuza ki ekyokkola? Genda onoonye emmale ate enkazi ogifumba ogirye. Nali siryanga ku mmale naye nfunye instruction okuva eri Mukama mangu ddala. Nenfuna gwe nafuna konzo waaye emmale ogitegerako emmale tugimanyi eriwa eyinza kuba eri Busega. Ne ŋŋamba musala amagezi gonna njeetaaga. Mba ndi awo ne bagindeetera ne tufumba emmale nenjirya nendya emmale nendya emmale. Nzijukira ndowooza omwezi mulamba gwawera. Ngenda okumala omwezi ng'endwadde simanyi gyeraze. N'olwaleero Katonda nansumulula nembeera mulamu. N'olunaku lwe nawona sirumanyi era sirujjukira. Katonda nanzija mu mbeera gye nali simanyi bwe ngenda givaamu. Ekyo kyali kyange nga nze naye kyatwala kudda mu maaso ga Mukama amaaso gange nengajja ku mbeera kana. Era ensi emanyi nti you must be so hard working okubaako kyofuna okulaba omukisa gwonna. Enewa Mukama it's not all about hard work, it's all about having a good relationship with God. Notereza omutima gwo. Omwoyo Omutukuvu n'abanga alina waasobola okutuula n'atandika okuba nga ya controlling obulamu bwo.
n'abanga yalungamya amagenda go, n'abanga yakulwanira entalo zo, n'abanga yakugabirira, n'abanga yakuyiyiza buli kintu kyonna. Naye ekyo kitwala okubanga owummulidde mu Katonda ensonga zo n'ozimukwasa n'otegeera nti kyonna kye kiri obulamu bwange si nze nga nze, but it's all about the Holy Spirit. N'otegeera nti Katonda yakuteeseza, yakuyiyiza, yakupulaningira n'entalo z'oyitamu olwaleero, n'otegeera nti Katonda yamanye engeri gye zigenda okuvaawo, because he makes wars cease to the end of the earth. Katonda yamanyi buli kyoyitamu engeri gye kigenda okuvaawo. So nkwegayiridde toddayo okweraliikirira mbeera yonna. Endwadde gy'oyina amaaso gajje ku mbeera ogakyusa ogazza eri Katonda. Yamanyi endwadde eyo engeri gyegenda okuvaawo. Ntera okuwa abantu obujulizi, omanyiza obulamu bwange simanyi mbeera ki gy'oyitamu, simanyi bunene bwa mbeera, simanyi bbanga ki gy'omaze mu mbeera, naye ekisinga obukulu Katonda ayogedde gye tuli ekiro kya leero. Agayi togeza ne weeraliikirira ekintu kyonna. Togeza ne weeraliikirira ky'ogenda okulya, togeza ne weeraliikirira ky'ogenda okunywa. Abamu kati batandise dda n'okweraliikirira Christmas. Omuntu bannange oba agenda kukola atya, oba naafuna tiketi, oba naddayo ewaka, oba naayambala ki, oba naalya ki. Ndowooza era luno olunyiriri bateekwa okuba baluwandika mu sizoni bweti. Abantu nga beeraliikirira ebintu, ebbugumu ly'ensi n'abantu abali mu nsi abatalina Katonda beeraliikirira ebintu ebyo, kubanga bo obulamu bwabwe bakakalukana bo nga bo ne beebeesaawo, bebeeyiyiza, bebeetetenkanyiza, bebeepulaningira, kuga buli kintu kyonna bakikola okusinziira ku magezi gaabwe gano ge tufuna okuva yonna gye twasomera, oba Makerere oba Nkumba oba University of Dubai oba gyerinze simanyi, yonna gye wasomera tulina ago amagezi. Kati abantu tuyiiya, tulina gano ag'abajjajjaffe gatuvuga, naye gye gakomye otuvuga gye tukomye okutawaana, gye tukomye okuba obulamu nga bweyongera okukakalukana. Kati ensi yo ekakalukana era ensi emanyi nti yumasi. Olowooza emmere ekuuma obulamu Katonda ate gy'ataleete? Tweraliikiridde ebintu ebitono kyokka nga ate Katonda atukoledde ebintu ebinene, ne tutatunuulira binene byakoze kutuuka ku leve ewummula mu bulamu bwaffe. Katonda akuwadde obulamu, tasobola kuwa mmere yakulya. Olunyi luno lunsoomooza nnyo kubanga agamba nti mutunuulire ennyonyi ez'oku ttale, tezirima, tezikuŋŋaanyiza mu mawanika. Bannange ennyonyi ez'oku ttale tezirina bank account, tezirina yadde mobile money, teziri registered. Can you imagine? Ennyonyi ez'oku ttale zo ziri awo zikeera bukeezi, naye omanyi nti agambye zirya, zinywa, zambala. Kati atugamba mutunuulire ezo mulabe. Nnyonyi za ku ttale tezirina mawanika, tezikuŋŋaanyiza wantu wonna, ate tezirima. N'agamba naye nze Mukama ntwala omutawaana okuliisa buli kinyonyi kyonna gye kiri. Ne birya, ne binywa, ne bisanyuka. Nakati byamaze dda okulya ekyeggulo ddadda mulokole okyayiiya kiddako. Naye omanyi lwaki obulamu bw'ebinyonyi bwo bwanjawulo? Ebinyonyi tebirina kweraliikirira. 11 ku makya byo bikeera kusinza. 11 byo byaza okusedda nga biri mu kusinza. Zigenda okuwera 12 nga Mukama amaze okugabirira breakfast, nga yatumye dda bamalayika bakuŋŋaanye ensiriŋŋanyi, bakuŋŋaanye buli kyonna kye kitwala ekinyonyi okulya. Bannange bamalayika ne bava mu ggulu ne bajja ne basuula emmere, ekinyonyi ne kirya, breakfast ne kirya, lunch ne kirya, dinner kiridde, ne sapa kimaze okulya.
kiwumudde kimaze n'okwebaka kati abaana ba Katonda ne tutuuka nga n'ekyokulya tetukiina naye nga Mukama ayogera ekigambo kino era amaliriza abuuzizza n'agamba mmwe temusinganye ebinyonyi. Bwe mba nsobola okulabirira ebinyonyi tebiina na mwoyo, by the way tebiina mwoyo, naye Mukama bw'aba afaayo ku binyonyi abuuzizza mmwe temusinga nnyo. Weewuunye ffe be yakola mu kifaananyi kye, yakwata omwoyo we yennyini n'amutuwa, ng'ekigendererwa ayagala omwoyo omutukuvu ono gw'atuwadde asobole otuteekamu embala ey'obwakatonda egenda okututambuliza mu bulamu buno obw'ensi nga tuli mu kiwummulo eky'olubeerera eky'omukisa omubi omuntu n'agwa n'aggyibwako embala eyo gye yalina ey'obutuukirivu. Kati omulabe Sitaani n'afuna omwaganya, ye najja n'atuteekamu eyiye. Olwaleero etuleetedde okubonaabona ne tuba nga tetuyina mirembe, buli kye tukola ne kiba nga tekiraba mukisa, buli gye tulaga amakubo gonna ne geggala. Lwaki? Kubanga omulabe yatuteekamu ensigo ye ey'okweraliikirira. Wansi awo bwe tweyongerayo okomye ku lunyiriri, tukomye ku 37 somo 31 mpaka 33. 31 agambye nti kale temweraliikiriranga nga mwogera. Olwaleero tukuŋŋaanye nga bannadubayi ne yonna gy'oli mu saaviisi eno, naye Katonda yanditunuulira omutima gw'okusinga omugugu gwoze nagwo nga bwe yatunuulira bano. Oyina amaziga g'oyitamu, oyina obulumi bw'oyitamu, oyina embeera era gy'owulira mmanyoze ng'ozitooweredde ogamba Mukama n'amala nnyamba mu kino ajja kuba nkoledde ekiro kya leero. Naye Katonda nga tannatunuulira mbeera gy'oyitamu, Katonda nga tannatunuulira muyaga gw'oyitamu ekiro kya leero, ab'emikwano Katonda anoonya mutima gwo, anoonya obutuukirivu mu bulamu bwo. Bano yabagamba muddeyo musooke munaaze emitima gyammwe mulyoke mulokoke, nga talina na bw'asobola bayamba, yadde nga alina amaanyi mangi, yadde nga abaagala nnyo, yadde nga asobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna. Naye embeera y'emitima gyabwe, obutali butuukirivu obwali mu bo bwalemesa Katonda okubanga abaako nekyakola gye bali. So baali balina okusooka okuddayo banaaze emitima, bajjemu buli kirowoozo ekibi kyonna, Katonda asobole okubaako kyakola gye bali. Ekyo kyanneewuunyisa nnyo ku bantu bano. Olwaleero abantu bangi nga bwe nkugambye nti tulina we tuyita, naye obuzibu bwe tukyasinza okubeera nabwo nti amaaso gaffe gatunuulidde nnyo bye tuyitamu okusinga okufaayo okutereeza emitima gyaffe, tubeere nga tukwatagana ne Katonda agenda okuggyawo ebyo bye tuyitamu. Katonda akunyambire otegere kye njogerako. Kati ne tuba nga tuyita mu bintu ebingi ennyo, ate gye tukomye okutunuulira emitawaana gye tuyitamu, Sitaani n'afuna chance n'akozesa amaaso gaffe okubanga tegakyali Katonda naye nga gali ku mbeera. Kati ne tuggula oluggi, omulabe n'aba nga atuteekamu okweraliikirira mu mitima gyaffe. Era olwaleero abantu bangi tuli mu kanisa naye nga tujjudde okweraliikirira. Owulira okulowooza obutali butuukirivu kwe kubeera n'ebirowoozo ebibi bye tuyita obutali butuukirivu. Natandise ng'ogamba nti ebirowoozo ebirungi bwe butuukirivu, kwe kubeera n'ebirowoozo eby'obwakatonda. Kati bwe tutakyuka ne tusigaza ebirowoozo ebibi ebitali bya bwakatonda, agambye Mukama taawulire, kitegeeza tujja kubeera mu bulamu nga tuli balokole, tukuŋŋaana tugenda mu kkanisa,
abantu bonna batumanyi nga tuli balokole nga n'okusaba tusaba naye nga Katonda tawulira ssaala zaffe. Lwaki? Olw'ebirowoozo ebibi bye tuyina. Tulaba abaana ba Isirayiri bagenda mu maaso ga Mukama nga nabo batendewaliddwa exactly nga bw'olaba obulamu bwe tulimu. Bayina amabanja, waliwo abatannafumbirwa, waliwo abalina nga tebalina we basula, nga balina emitawaana nga bw'olaba gye tuyitamu olwaleero. Naye olunaku lumu ne bagenda mu maaso ga Mukama banoonye Katonda. Of course nga bamanyi Katonda ky'ekyokuddamu ndowooza ne bajjukira ne bagana naye banaye katukyuke tuddeyo eri Katonda nga bwe tukola ffenna. Naye bwe bajja mu maaso ga Mukama nga balina ebirowoozo ebibi, Katonda n'alaba nga ekyewuunyisa ye yabalaba nga abatannaba na kulokoka. Ekyo kyanneewuunyisa nnyo. Balokole y'ensonga lwaki bakyukidde Katonda. Naye bwe baatuuka mu maaso ga Mukama ye nga Katonda abalabanga abatalokokanga nako. Mu Yeremiya essuula ey'okuna olunyiri olw'14 n'abagamba atya. Njagala owulirize Katonda kye yabaddamu kijja kwewuunyisa nnyo. Bazze mu maaso ga Mukama balina emigugu egizitowa, balina obulumi we bayita. Neera bakatonda bwe yabagamba. Yeremiya essuula ey'okuna olunyiri olw'14 agamba bw'ati: Ayi Yerusaalemi, naaza omutima gwo guggwemu obubi, olyoke olokoke. Ebirowoozo byo ebibi birituusaawa okubeera mu ndaayo. Ndoza ne bw'okomaawo. Kati olaba abaana ba Isirayiri bano bambi baali banoonya Katonda. Kyemanyi balina okuyaayana nga bw'olaba kwe tulina olwaleero. Naye batuuka mu maaso ga Mukama, Katonda n'atalaba migugu gye baayina. Abagumba teyabalaba, abatalina mirimu teyabalaba, abatalina we basula teyabalaba, abalwadde teyabalaba, n'obulumi bwe baali bayitamu. Ekyewuunyisa Katonda waffe teyatunuulira bulumi obwo. Naye amaaso ge gaatunuulira mitima gy'abaana bano. Mu ngeri endala agezaako okunoonya mu bo obutuukirivu obanga mwebuli. Era ekibuuzo kye yababuuza oba kye yabagamba Yerusaalemi, musooke muddeyo munaaze emitima gyammwe giggwemu obubi mulyoke mulokoke. Ng'abalaba nga abatalokokanga nako. Ekyokuddamu nga balina okusooka ogenda okunaaza emitima gyabwe. Ab'emikwano yonna gy'oli tulokose, naye emirundi mingi twerabidde ekigendererwa lwaki twalokoka. Twerabidde ekigendererwa lwaki Mukama waffe Yesu yajja ku nsi. Ekyaleeta Mukama waffe Yesu si kirala. Yajja okuwangula ekibi ekyali mu bulamu bwaffe, ekyali mu mitima gyaffe, ekitudde mu ndowooza zaffe, ekituleetera okubeera abakazi n'abasajja abatatuukiridde mu maaso ga Katonda. Kati bano bajja gy'ali nga ye kyasinga okubeetaaga mu kwe kulaba nga batuukiridde. Naye agenda okwetegereza ekibiina kyonna ekyali kikuŋŋaanye nga bajjudde ebirowoozo ebibi. Katonda no abampeera omukisa mwena abalabye vidiyo eno mpaka nate okubanga mugimalako. Pastor Vicky mujjukire nga mu kaseera kano ali Dubai era nga ali ku mirimu gya Mukama Katonda oba emirimu egy'obuweereza gy'ali kwasaganya mu kaseera kano. Era wuuyo azze n'okubanga atunyumiza ku lugendo lwe. Abamu tubadde tetumanyi nnyo olugendo lwa Pastor Vicky, abamu mbadde mulumanyi naye era tosobola kumanya muntu yenna. So weeyongeza akatono naawe abadde amanyiko kyomanyiko nobanga weeyongera okubanga nate omuyigirako ebimu era n'ebirala bingi kubanga tosobola kubanga omumanyi yenna
okumumalayo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala, ategereza ebintu bingi. Nabasoose ne tubaleetera part 1 era mwagirabye, ne part 2 yeeno gye tukomekereza naye olunaku olwaleero. Lwakuba mujjukire nti yagenze mubuweereza, still tukyamubaleetera kubanga agenda kubabawa obubaka obw'enjawulo. Tetwagala musubwe mwenna abali wano n'abali ebweru w'ensi abatasobodde bbeera mu lukuŋŋaana olwo. Tugenda kuba tubatuusaako buli kimu ekyagenze mu maaso erudda eyo. Katonda mulungi abankumira, bampeera omukisa, musiibe bulungi, musule bulungi, mweraba.